Mbalamusiza mwenna era ne mbaanirizaako ensusso mu katabo kaffe olugendo lw'obulamu kenkakasa nga kapya mu matu ga buli omu nga Nkeesa lukya gwe twafundikidde n'ekitundu ekisooka ekyabadde n'essuula 14 empanvu obulungi na kano kanjawulo era kankizo ku bonna bwe wali owuliddeko wadde kagenda kuba kapya mu matuugo wabula byo bye kwogerako si bya ggulo era byaliwo emyaka mingi emabega naye amazima gali nti ne mukano essanyu ttono wadde kanyuma ebitakirika ennaku ya muzinzi obunkenke bwa muggundo wabula waggulu wa byonna ebyokuyiga ebikeekutteko biri kafukunya ng'akaagula mukono ye lwaki nzira mu kusuna obusunyi ng'ate emputuliza eri mu ngalo zange munzikirize mbasunuulira akatabo kaffe oba olugero lwaffe oluyitibwa olugendo lw'obulamu n'essuula esooka ntandika olugendo lwange. Obulamu lugendo ffenna lwe tutambula okutuuka lwe tulunnyuka wabula ekyenjawulo nti buli omu wasinzira okulutandika okutuuka gy'alufundikirira tewatera kufaanana wadde ffenna tuba mu lugendo lwe lumu. Olugendo luno telulina buwanvu bwa nkalakkalira bwaluweebwa nti buli omu bw'alina okutambula anti abamu batambula luwanvuko okusinga ku lwa bannaabwe wabula n'abo abatambulako obaolyawo lw'oyinza okuyita olumpiko bw'olugeraageranya n'olw'abalala nabo bwe batuukira okunnyuka nga batuuse yabatonda gye yabalazaanya. Waliwo abo nga bo bambi ensibalo za kondoze ne batasobola kugimalamu wadde essaawa bwe batyo ne badda eri omutonzi. Wabula era mu ngeri y'emu waliwo n'abo abatuuka n'okuwalulirwa ku buliba nga ddunda akyabawangaazizaawo. Abamu ku abo Mukama baasobozesa okumala emyaka egiwerako mu nsi batera okwanguyirwa nga ye okuva lwe yajja mu nsi kutuuka lwaginnyuka olugendo lwe ng'emitego n'ebisoomoozo byasisinkanye abibalira ku ngalo. Era bano bo obulamu babutwala nga kya muwendo ekitakirika era oluusi mu bye basaba Katonda kubawangaaza nga nsozi. Wabula mu ngeri y'emu waliwo n'abo nga ye bambi okuva mu kuzaalwa kutuuka kwa buliransi ng'ebiseera by'oyinza okuyita ebyakalembereza nga ku ludda lwabwe bye babalira ku ngalo anti ng'olugendo lwabwe bwe balukulombojjera lujjudde biwonvu n'amaggwa byereere. Era okwawukanako na bali obulamu bwe bunyumira ebyensusso bano bo bambi oluusi bawulirwako nga beemulugunyiza Mukama lwaki yasalawo bazaalwe era babeere balamu anti nga ye bw'ageraageranya ebibonoobono ebizze bimutomera alaba ataazaalwa yandisinga. Nga ntandika olugendo lwange olw'ensi mu maka ga kitange agaali amatiribona obulamu bwe nasisinkana bwali bwa ttendo bya nsusso kale ng'essanyu n'emirembe tuwugamu biwuge. Nze yali omwana omubereberye mu maka ga kitange omwami akola yalya n'omukyala Nansasi wabula we nawereza emyaka 6 nali mmaze okufuna bannange abalala 2 okumpitanga eri abaaba. Ku bano omulenzi eyali anzirako erinnya yaweebwa lya Mugobansonga n'akawala ka basirika bamanyi akaali katooka ffembi. Ffensatule lubeera bazadde baffe baatwagalanga nnyo era baatuwa omukwano omujjuvu wabula nga beewala okutukuza ekitigi. Ng'oggyeko amaka amalungi mwe twali tuzaaliddwa naye n'ekitundu kwe twali tuzaaliddwa nakyo kyali matiribona olw'embeera yaakyo eyali yeesiimisa bannyini kyo era nga yeemwe etabangula emmeeme z'abeffutwa abataali bannyini kyo.
Ekirala ekyayongera okufuula ekitundu kyaffe ekyokwesiima be bantu baakwo abaali beetwala okubanga bonna bava mu ndeemu. Kale kino kyayamba nnyo okubukaza emirembe mu nsi yaffe ey'amaanyi g'abazira. Nga nkuzeemu era ndowooza nga mpezezza emyaka nga 7 oba okusingawo katono, nabuuza nga njagala okumanya ensonga eyawaliriza abaatusooka ensi yaffe okugituuma erinnya eribuzaabuza lityo, era kitange kwe kuŋŋamba ensonga. Yantegeeza nti mu kusooka ensi yaffe yali eyitibwa Mirembe Misa, wabula nti lumu eggye ly'omusajja Mpewere lyalumba ne lifutiza bajjajjaffe ne likamala, era nti ekigendererwa ky'ababi bano baali baagala kweddiza kitundu kyaffe olw'ettaka lyakwo eryabazanga emmere eby'ensusso, anti mbu ery'ewaabwe lyali terikyabaweereza bulungi, ate n'ekyeya nga kibakooza kagiri. Era baayagala okweddiza okwaffe nga batta bajjajjaffe basobole okufuna ku mmere eyayengereranga ne ku migogo. Era kitange yantegeeza nti olw'okuba ne bajjajjaffe baali bannantabwekebera era abalwanyi nnamige, baafuba ne balwana bwezizingirire okulaba nga tebafiirwa nnyaabwe, wabula nti ekyennaku abasinga obusaale n'amafumu byabalya era bangi tebaasobola kusimattuka. Yayongera n'aŋŋamba nti ekyaviirako bajjajjaffe okufa ekitoyibato, abatemu ba Mpewere baalumba kiro nga kyenkana buli omu ali mu bisisimuko, ate nti abazigu baasooka kuyiira nsiisira z'abatuuze mafuta gattako n'okuziteekera omuliro, era nti abalwanyi bangi abataaweebwa mukisa kwolesa ku bukugu bwabwe, anti omuliro gwabasaanyizaawo mu nju zaabwe ewatali yadde kukanyugayo jjinja oba yadde okufulumako wabweru. Naye nti wadde bangi ku b'okwaffe baali battiddwa, wabula ne basajja ba Mpewere olutalo terwabagondera, kuba ne mu bo olutalo lwagenda okufundikira nga bangi baluguzeemu obulamu. Era abazira ba Mirembe Misa abatono bwe batyo bwe baasobola okutaasa ensi yaffe obutawambibwa gaakyala kimpadde. Wabula n'abo bambi abatono abaali basigadde, ebiwundu by'oku mubiri baali bafunye bingi, ssaako n'ebyo eby'oku mutima ebyali ebizibu by'okubawonako. Kitange yagenda okumalayo emboozi wamma nga nannyonnyose dda ensibuko y'erinnya maanyi g'abazira ekitundu kyaffe gye kyali kiyitibwa. Yantegeeza nti mu kusooka nga baakanywa omusaayi ba Mpewere tebannasalawo kutabaala kwaffe, amayumba gaakwo gaali geesuddesudde nga buli omu ennyumba ye agirina ku ttaka lye, era nti eno nayo yali emu ku nsonga lwaki bangi battibwa mu nzita efaanana bw'etyo, anti buli omu yalina kwerwanako bwannamunigina ekyali ekizibu ennyo. Kale olutalo nga luwedde, ku kyali kibatuuseeko baafunamu ekyokuyiga n'ekirowoozo, kwe kusalawo bafune ekifo we baba bazimba ennyumba zonna zibe nga ziriraaniganye, era mu kino kye baali bagenderera nti singa obulabe bugwa ewa muliraano bwanguyibwenga okumanyibwa era bukolebweko mangu. Era nze okutandika okwetegereza, ennyumba ezaali zisoba mu 7 ze zaali zaakazimbibwa era nga zonna zirina oluggya lumu olwali wakati waazo. Oluggya luno lwali lunene bulungi era nga mpawo n'omu alwemulugunya, anti lwaliko ekifo ekigazi obulungi abaana ffenna abaabanga baagala okuzannya we twazannyiranga, ekifo ewaagonjoolerwanga ensonga naddala ez'amateeka, mpozi n'ewaayanikwanga byonna ebyabanga bikunguddwa. Era mu luggya muno mwe mwali n'ekyoto ekinene oluusi kwe twatuulanga ng'obudde buwungedde ne tuwuliriza ebigambo okuva mu bakulu, mpozi n'enfumo ezaatunyumiranga kw'ossa n'ezo ezitubuulirira. Bannange, eyo yebadde essuula yaffe esooka
ey'akatabo kaffe akookubiri olugendo lw'obulamu. Essuula esooka ntandika olugendo lwange bw'etyo bw'ebadde mpaka ku mulundi ogunaddako bwe tunaakomawo n'essuula yaffe ey'okubiri era mu katabo kaffe akookubiri essuula ey'okubiri omuyizzi asimattuka wa mpologoma. Mubeere bulungi, mweraba.